olunaku olw'ejjo bakola plan nga bakimanyi nti abayimbi oba creative arts ekulembera ba Eddie Kenzo the presidential advisor on creatives. Wetuugirira saawa zineno Eddie Kenzo nkugambye hawedde abaana ba Fangon Forest kye bamukola ku social media anti omukulu amanyikiddwa nga Nobert Events alese bwino omutuufu ani ayagala okusibisa Alien Skin. Video eno njagala ogiwa obudde kubanga mulimu bingi ebyokuyiga and I can say oba authoritatively say that this video is sensitive kubanga mulimu ebintu by'okufa naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osooka gimpereka like ebirengeso otambe tukirawo bonna abandi yagadde okumanya kweno information nadala bonna abali kusaidia Eddie Kenzo wamu nabo abagamba Alien Skin yatta top dancer hamusembere wenu watana subscribinga hawegate ku mukutu gwa fegono unakolwaliro nga benkugambye Nobert Events video nakakasa igwanga nagamba ntino Alien Skin ensonga lwaki bamu wendulidde abasirikale abadde tebagala meeting His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kubanga president abadde agenda ku meeting Eddie Kenzo nani n'omukulu amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleone ate mujukiro Dr. Jose Chameleone takwatagana bulungi nani ne Alien Skin gwe kumusindikira abasirikale basobole kumuleetera okudduka aveewo mu picture ekyo nno kyabagezi bokka awo wenyini ne Eddie Kenzo bamubuuziza ebibuuzo ku nfa ya taata we omutuufu yaani Eddie Kenzo bujolimba abantu. Video hii njagala ogirabe ogiwa obudde omala tuyendoze mu comment section. That is a very sensitive question because according to my background and where I've come from, I was born in 90s, you know. According to the people who knew my mother, they told me between 89 to 1990 because Muntu amanyi mama wange nakati Masaka yakyali yali tight friends. My mom came from Rwanda, but when they came to here to the batandikira Masaka jibabeera. Then sadi mwambisere ebyo byantala nga byeza kagwa myaka nga 25 bwe bati. Naye during that time of bingi bya happening I had an idea of the story today, but I wasn't sure. And by the time when I come mama wange for like 5 years, I know musajja and ngamuzadde mwaba. So nange nemanya nti oyo taata wange era nenkulanga amadooza nti era nga tetubeera naye nga tetumanyi na gyali by then naye nga waliwo omukulu wange mande ye nga agendayo twali tubeeranga kyotera twava Masaka tudda ekyotera kati ye nga mande avaayo najja naye nga nze mbeereyo mu kyalo bayiteyo ninzinga ndi muto. Mama wange yali tabeera nange yali abeeranga ne mande waliwo ne sister from Mtoya farm bali bamuyita Sara. So I decided to go. This thing is sensitive because you know abantu benkuze nabo and they are my sisters, you know. I have my sister, I have Monday. I champaliriza to go. Nende bwenazika mzee yasa tujje akagomba take it to DNA. So we took it to Dubai and it came out to but still it's my father kubanga we share yazala mama wange abana, so is my father and nakula manyi nti yaya, so is my father and bino nebijja byemulaba leero. So I kept quiet banga kuzenze kasina kyemanyi, there is no bond, ndi hasla wa ku street kulidde mu Buganda wano ndi musajja Muganda nze buli kimu ekyandi kyabaganda kyemanyi. So bond yo neta nempa hard time, but with time tugenda nga tujja tugezaako okukwata
tukyazimba. It has to take some years. That's why I didn't find it necessary to talk about it, because it is in visible. I don't want even to go further, but olunako olwejjo bakola plan nga bakimanyi nti abayimbi oba creative arts ekulu embeera baako Eddie Kenzo, the presidential advisor on creatives. Alien Skin mwagwa bategedde Alien Skin agenda kuba emunyonyo eggulo kati ne basalawo bamuteeke ku mubeera y'okumutiisatiisa n'edduka ne bamusalako. Okimanyi nti baleese Jafanga y'amagye, Jafanga 2 baleese Jafanga 2 ez'amagye nga ziriko abasirikale nga 3 ne baleeta emmotoka za poliisi nga 5 ne basalako mu kizungu ne basalako waggulu ne wansi kuteekawo mbeera ya kutiisa Alien Skin n'abaana be. Yeyo NRM yaffe naye ate muleme ejjoogo nammwe ate otandika 2,000 zino mumuteerako za kunywa butwa mwankowa bwe mutyo. Waliwo oba kati beewebale munayo sanga zaabadde ayinamu oli anteereddeko 2,000 zo zikyagula n'obutwa. Abali ku live muyine ffujjo banteereddeko 2,000 ate muleme ejjoogo lyammwe muleme kukola jjoogo bwe lutyo. Nze nali mmanyi abaana abafango nempoza abo nga bafuutu soja abafango tebayinza kusaako 2,000 banaye temundayivatinga ene namba gye bateekayo endala kati nfu yange nagisomye dda. Kati olunaku lwejjo bwe basazeeko ku fangoni bino bye bakoze wammanga wandiika ndi bye bakoze bye bino si mitwalo ebyo taddeko 2,000 bakutte ne batwala cameras batute cameras ze nalabula Alien nti ateekeyo bazikunyuddeyo ne batwala ne nga olaba hard disk za kamera zonna bana empeze z'abantu 10 yongero sheyalingerayo bwe batute ebintu ebyo ne bagenda ne batwala ebimu abaana be bakozesa exercise mu gym babawe ebyuma awo bakozako gym jukira Alien Skin makanika ne batwala ebyuma ebisinga then ne batwala n'obusaale then ne bagenda ne ku bus okumanyanga ekigambo bus kyabadde kyekimu ku byabaleese wandika nti ekigambo bus kyekimu kyade kyabaleese bakutte bus ne bagijjako number plate nazo ne bazitwala owandise nti number plate ne bazitwala banaye enamba gye muli mu kusa kuno nfu basi ya Fangoni Forest kyekimu ku kyabadde ekizibu ekyaleese amagye ne poliisi bye baleese ku Fangoni eggulu wandika kati number plate zaziza musango ki leo basajja mwete muli serious kati number plate za basi ya Fangoni zeza to omuntu waliwo ataddeko 15,000 Mavis ampeire message etuuse era kale kati gyembuuza basi number plate kuba musango guli ogubadde batambuza propaganda nti batta omuntu basi ye yatomera omuntu mulyoke mutwale number plate naye kiri Uganda nena mwe muleke kulwana ngeri yabutiitiizi nenga bwe mbanyonyodde akabadi kabadde wamu Alien babadde bamusigamu entiisa waliwo ataddeko ssente Kevin Prose Nayiga ataddeko emitwalo 5 mu 10 aona abafango ni mutalizo kundagako ndi profesa agambye gamba nti profesa ali mu kwogera nsonga ezibalwanya sikutta muntu wabula basi abasajja bayimbidde emyaka egigenda mu 20 wadde ne taxi yabalema okugula okutambuliza mu tiimu zaabwe balaba akasajja ate kampeyini zituuse kafunye ne basi egenda kubanga yetambuza abaana okugenda mu kampeyini za President Museveni ko bali mu mutayize nga bukyali mumukange
aberenga amanyi nti bamunoonya. Alien Skin nawa bajjeno nabo bakulwanira tewaba wadda mu kukanga mumukange adduke tagende munyonyo kubanga era president ajamula kubanga Alien Skin aliko amasanyalaze aliko amafuta nti abeera bubeezi ewantu nasikiriza buli aliwo obadde okimanyi Alien Skin abakubeere munyonyo olunaku lwejjo baminisa bonna bandi badde basaba yeserifi obadde okimanyi Alien Skin bwagenda obugenzi ku mukolo buli omu abaayayana kujja waali bano kye baatidde ne bagaa akasajja musoke mukakangemu kaleme kujja munyonyo osegedde kakati njagala nkuzeeyo mpola mpola abatulaba nawandise ebbaluwa tenaddibwamu Uganda Police nawandikidde IGP ne musaba nemugamba IGP tusaba batuwe footage kubanga muyinza ogamba nti footage w'ekifo muyinza ogamba nti footage